Kulamusizaako mukwano gwange najjo sinzo bango otuuliza webale kwekumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV. Jeno Muhoozi Kainerugaba avuddeyo ne yeekuba endobo okusinziira ku bigambo bye yayogera omwaka oguwedde gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Bye yayogera ku ggwanga erya Sudaani ng'agenda mu maaso n'okweprayizinga n'okwewaanawaana. Kati ebigambo bino byawukanyeeko nabiri bye yayogera gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Oli ku Yugi Update TV ko sinzo bango otuuliza webale kwekumira ku mayingo gano ng'watana tweyunga kukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako ddala bulungi nnyo nga otweyungako ddala bulungi nnyo towerabirako na mukadde nakugambye kuyambako okuleetera notification message okukuleetera information yonna abazze ku desktop yo gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo mwena banankyukakyuka mwe bali kulwanira ggwanga lyammwe. Jeno Muhoozi Kainerugaba tujjukira bulungi nnyo omwaka oguyise yavaayo nga biseera ebyo atwitinga nnyo n'atiisatiisa ekibuga Khartoum eky'eggwanga ekya South Sudan ng'abagamba nti nno agenda kusitula atwale olutalo mu kibuga ekyo. Bwe babanga abalenzi abawangaalira tebalabanga ku lutalo ku luno bajja kitegeera olutalo lwe luki singa tebakomya kulwanalwana okwo okw'ekisiru okw'ekitumbaavu bali bagenda mu maaso n'okulwanagana ng'agamba olutalo olufiiriddemu abantu bangi luleetedde abantu bangi okumigratinga mu regions zaabwe ogenda mu regions endala abulamu bw'abantu bangi obugenze sexual violence ebyo byonna ebikolwa ebyefujjo n'ebyekko ebigenda mu maaso mu kibuga ekyo Jeno Muhoozi Kainerugaba yabivumirira era n'abawoningwa singa tebastoping olutalo olwo agenda kubanga abatwalira olutalo bakitegeere bategere kye bayita olutalo gwe mukwano gwange ali yampuliza. Ebyo ebigambo byaliwo omwaka guwedde. Kakati mu ngeri y'emu olunaku olwaleero Jeno Muhoozi Kainerugaba asinzidde ku Twitter n'agamba ebigambo bino wammanga nti abamu ku bachwezi be tumanyi obulungi bano twali tetubagambangako mulimu n'ekika ky'abantu bano wammanga baganda baffe. Jjukira yeegulumiza okuba omuchwezi era akitwala ng'ekyenjawulo mu tribes eziri mu Uganda era ng'agamba abamu ku bachwezi abalala be tulina mu nsi eno be baganda baffe aba South Sudan. N'agamba nti nno sigenda tetuyinza kuganya wadde n'ensiri n'emu kubuuka kugenda mu South Sudan nga tefunye permission yaffe. Tetuyinza kukkiriza wadde ensiri kubuuka wano kugenda kulumya muntu n'omu eyo mu South Sudan. Era n'agamba afande H.E. Salva Kiir asigala nga y'omu era nga ye mukulembeze yekka owe South Sudan abakira. Ebibadde ebigambo bya Jeno Muhoozi Kainerugaba ng'agamba nti no part of the Bachwezi empire include our brother in South Sudan. Not even a mosquito is allowed to fly there without our permission. Afande H.E. Salva Kiir remained the one and only leader of South Sudan. Byebadde ebigambo bya Jeno Muhoozi Kainerugaba. Tetumanyi badde bigendereddwamu ki oba kwegula ku buganzi kubiri ebigambo ebyayogera. Jjukira nti nno mubamu mu nsi eza reactinga ku bigambo bya Jeno Muhoozi Kainerugaba ku bya tweetinga South Sudan y'emu ku bo. Jjukira nti nno bawandiika n'ekibaluwa nga bawandiikira gavumenti ya wano eya Uganda esobole okuba ng'ewandiika apology letter eri ebigambo Jeno Muhoozi Kainerugaba bye yali ayogedde okubatiisatiisa okubatwalira olutalo. Kino nno kyalabikawo ng'ekiyise diplomatic relation eggwanga erya Uganda ssaako n'erya South Sudan. Kati tugambe nti nno Muhoozi Kainerugaba agezaako kumendinga diplomatic relation eyali ettatenzinganyiddwa gye yali asse wakati wa Uganda ne South Sudan gwe kikyolowooza muganda wange.